tukyayambira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Munnange obulamu bw'ensi bunene bwewuunyisa. Omuntu okeera ku makya ng'oli bwagu n'otandika oppakasa n'okola akasendeko mu mpolampola okusobola olaba nga obeera obulungi. Otuuka ekisaana ofuna omukazi era n'owasa. Mu kuwasa omukazi oba omusuubiramu ebintu bibiri: okukulabirira kw'ossa n'okuzaalira abaana. Era omukazi ajja okufumba amala n'azaala. Kati bw'azaala n'omanya nti kati nkolerera baana bange na mukyala wange basobole okubeera obulungi. Kati abaana abamu andowooza ate bakwewuunyisa kiki baagala na kiki balowooza. Waliwo omuvubuka muto abadde yakatuula senior 6 era ng'ono Nicholas Mutebi myaka 22. Kati abadde asulaawo Kabaale Katabi Town Council mu district ey'e Wakiso. Tubeeyo Ntebe, abamanye Katabi kiri eyo Ntebe. Mu mbeera nga bweri ono yasobodde okubeera nga afumita taatawe ebiso lwa kumumma muzigo gwa kusula. Ono ng'agamba njagala kwetongola nga nsobola okweggulira kyala gwe njagala gwe nnyingiza n'ebirala. Ensonga lwaki abavubuka ebiseera bisinga babeera baagala okwetongola. Kati taata we Mbalule John myaka 45 abadde akyali omusajja muto. Era ono yabadde chairman ow'ababodaboda abeeyo e Katabi stage. Ono omwana we kasa yamugambye ebyo njagala kwetongola mpe ennyumba. N'amugamba kankupangisize ewalala. Okitegedde teyamumya ennyumba wabula kankupangisize ewalala. Okumupangisiza ewalala ndowooza omwana nga ye tayagalayo n'agamba bisijja bikkiriza. Okakkana ng'alumba kitaawe n'agenda maaso n'okubanga amutta. Mu kumutta engoye zabaddemu zabadde zibunye omusaayi. Ezo nno n'azisuula mu kaabuyonjo era poliisi esobodde okubeera nga ejja ne basobola okuba nga baziggyayo. Ono bamulese nga bamubikkiridde feesi olw'abantu munnange effujjo bayinza okukola n'ebirala ebiteebereka. Era tebakutte ye yekka, ne maama we Justin Nachubya naye basobodde, oba Justin Kachubya ne basobodde okubeera nga bamukwatirako bongere okunnyonnyola babitebye. Kati ndowooza mubitegedde. Omwana ennyumba gye weezimbira okugimumma kikussa. Omwana yakamaliza senior 6 alina kwetegekera kugenda ku university. Ono agamba njagala kwetongola. Kale tekabadde mawulire malungi, kibadde kibi nnyo okubanga musajja wattu mwami John ennyumba ze yeezimbira ate ze zituuse okubeera nga zimussa. Kati n'omwana amusse kitegeeza abafamire balina kubeerawo awo kulwana aleme kusibwa bbanga ddene sinakindi okuteebwa. Naye ate still ewa famire omulala taata attiddwa. Kati ekyokusalawo kibaawa. Byebyo nze Ssegawa Rashid.